nali mu kisenge nga mpeddemu amaanyi omwaka kalumu ke nalimu wa muzeeyi lumu nakuba ekirayiro Adija ne ngamba Katonda Mukama mpaayo omukisa ekyo nakimusaba nsabayo omukisa gumu gwokka namugamba mpaayo omukisa gumu era namusuubiza namugamba olimpa omukisa ngenda yamba abantu ekyo kyali kisuubizo kyange namugamba Mukama mpaayo omukisa nziriramu omulundi gumu gwokka nsabyeyo omulundi gumu sigenda gwonoona bw'oli gumpa ngenda kukola kye nsobola okuyamba abantu kati ngeri eyo n'ekyokuyamba nkijja kuba nti nze okubanga abawange tebasobola kunnyamba abewaffe nengamba naye waliwo omuntu ayinza okuba nga yeetaaga obuyambi bwange omukisa mulungi Fernando yannyamba nansitula kati olwo ntandise okukola eno nkola omulundi gwange salary gye nasooka okufuna kuwumula twagirirawo mu kiyembe bunnamwaya ne bakyali bange tugisaasaanyaawo ng'essanyu linziti mutandise okupangisa Adija ewaka nvuddewo ntandise okuloka awo ndaba kati wengenda awo wonna mu kiyembe n'ensaasaanya ayagalayo ekyebiri omutwala awo ntandise okuba spenda nkomyewo obudde bwaludde obubuze bakubuuza biki nga tokyalabikako nga tetukyakanyeenya bagamba bankwata ku hotelo bankutte olaba excuse gyempa ku hotelo bankutte mbadde bizemuuko ku Saturday mbaddeko safari mbaddeyo kigambira bikyuse tokyawa eri excuse mbadde neebase aku hotelo mbadde ne bakama bange ate nga bamumanyi ejjukira ajjanga ku gym kati nga bajja ku gym bamumanyi Kizito yali musajja mukyamufu nnyo wa Luganda kati nga bagamba dde ne Kizito ku hotelo bankutte kati nga bakimanyi nkwatagana n'abazungu status erinnya muzeeyi naye atandise kati okufuna essanyu osobola omuyambayoko osobola omuddizayo kano ne kano fuuse manager omusajja atuuka ddayo mukuddayo takomawo angamba Ricky running ekifo ekyo ngezaako kyena n'akola awo n'embeera bagikalubiriza kati kyasinga okunyiga ennyo lumu batuyita mu meeting saidi zaawo Seguko nga mmanyi oba bagenda tugamba ki batuyitaawo nalinako ku muto wange ne bamwita Julius senga wafa tugamba tukizudde nga waliwo n'abantu abalandooza bali bakulu ba kkanisa eri emu eri awo Seguko waggulu ku kasozi nga bagamba tukizudde tokyasobola bbeera sisobola bbeera awo waliwo abaana abawala tebali safe abaana abo abawala abali awo abatoobo abali awo abawala tebali safe nga gwe omulenzi wooli gwe omulenzi eke yaliwo nze omukulu yaliwo omulenzi Adija namenyeka ngamba munsubirizaamu okwegatta ne baganda ba awo tutuuseewo ate naye babeera bakukyawadde nga ako akyaliwo awo nawo tutuuse kweri Adija nali mu ruumu eyo okumanya naggwamu essuubi Mukama nsonyiwe si kumalamu bantu ssuubi oba si kyogeza oba butamanya naze okukanga ekiro nengenda ku TV kwalingako TV y'omusumba omu ali awo mu kibuga nga tugamba musabe mukwate ku TV Adija nga nfukamira nenkwata ku TV ng'oli desperate owulira obulumi nsobola okukitegeera ng'owulira obulumi Adija banaye ng'otuuse kusembayo Adija nga nfa nga ne bonkubira nongamba jangu osuleko wano mu kiraalo nve ewaka nengamba wampa emirembe nakutuka Adija nga nkwata passport nenjisa ku TV nga Mukama nveewo ngende kukyeka ngende Dubai mbeera eyo ate abalokole bazzaamu amaanyi Adija nga menyeka kati nga mbeera mu nju omwo nga banyina ffe beebase nenvayo nentuula mu ntebe jjukira anko wange nga tannafa nga tukwatagana nnyo era ebyo ebintu bya TV ebyekiro ebyamakyaki ye yabindeetera kati nga tubeera okwo nga yo nno tasaba nga just tubeera okwo kudiscussinga yali very open minded yalinga mukwano gwange nga tubeera okwo ne tudiscussinga abasumba ne tudiscussinga ebiriwo ezo political shows ezo yandeetera okwagala barometer ezo shows ez'enjawulo nga tubeera okwo ne tukuba ebirowoozo yali deep thinker nnyo era ng'omuntu asobola okwogera ekintu ne mu analyzing ne mubeera ku ekyo ne munyumya kati yandeetera embeera eyo
kati ng'ekirombeera okwo ne tulaba nendaba abasumba kati nga bye twayogeranga edda ng'aliwo anayo oyo mufere awalimbye awo mufere kati nga nze abiriko nga bwe tugamba basumba bafere biki nga nze aliko nsaba ndatuuka n'ensaba nga ndaba bye baŋŋamba. That was my only hope. Hadija nakutuka one time anti waffe yajja n'atula ku shedi yaffe wabweru ng'ababuuza mwali akyalimu akyabeera wano. Hadija was suicidal. Natuuka okuba njagala nveeyo. Natuuka nga njagala just nange nsooke neezikize nga ndaba buli omu ankyaye nga ndaba sikyalina mulamwa sikyalina gye ŋŋenda bonna baanko baffe bonna baani nga ndabira ddala nze kizibu nga nze kizibu nange ekyange naye mami wange yaliwo naŋŋamba vaayo eyo komawe wakati nga nze kinswaza okusula mu nju ya muzeeyi wali wali kumpi naye nga nze kinswaza omanyi abavubuka tulinamu eyo ego sikyasobola sula mu nju ya taata okitegeera nze kati nga kyo kinyiiza ne muzeeyi naŋŋamba kakkana jangu osulemu nengenda nensula mu ruumu ya mutabani wange nembeera nga ngisulamu nga bwenjiya nentandika okugenda ku jimu olweggulo kati nga bwemba ewaka tetuli wala kyenagambye enju ya muzeeyi teri wala nnyo neyeeno nga saagala nakumanya kiri eno bandeetamu obukyayi nakati olumu tubyogerako neweefuula akakkanye ne buli buddawo n'okirowooza muli kikuluma owulira obusungu owulira nga ekintu kikutulidde nenenvaawo nengenda nembere wa muzeeyi kati awo nembeera nga ntandika ogenda mu kajimu kaffe ebonnamwaya olweggulo nga ngendayo notrainingayo abantu basatu ebakuwaayo akakaaga oba omutwalo nodde ewaka enkeera bwotyo ebakuwaayo akakaaga 5 mutwalo nodde waka ngaotrainingira omuntu 10,000 akuwaayo nalina kakwano kawe bakaita kaswahila kekabeera nga kakola mu kibuga nze muyita nga nkwasizza ekisaa ndaba omwana alemadde omwana tali bulungi teyeeyagala nze ntuuka omuyita definitely of course oli mu environment ekubulinga oyagala okwa isolatinga toyagala kusocializinga okitegeera stress enene ogenda kumaliriza olidde janko ono noonya ebyokulya ebyo bikucomfortinga so okakkana olinamuuko ebikutawaanya ng'omuntu hormone mu physique yo mu mental state yo kati nze mpita n'omwana ajja ku Afro Park mu kujja ku Afro Park nze nali nsuubira Joel agenda okubanga munnaye munyiivu bagenda oleeta omwana banaye Joel alina tunyumya of course si vibe na buli omu kuba abantu yali abatya ng'era akugamba yali ampita anko anti wamugira welcoming with happiness so engeri gye namuwelcoming ndowooza baali bamanyi bagenda mutwala mu gym nga atiddeyo tamanyi kigenda bbaayo kati nze engeri gye namuwelcoming netunyumya netuwaya. I've dealt with kids before by the abantu ku TikTok bo balaba era abantu abamu bamanyi ogamba naye balaba serious coach balaba coach omukambwe coach w'embooko omukambwe ne Ricky muntu mukakamu nnyo I can witness Ricky muntu omanyi nti nze ngenda kujja mu buli mbeera nze sirinaako mbundi eri mbu simanya njogera n'abano bannaye nze njagala okulivinga obulamu I'm very free kati ntuuka ne Joel tunyumya tukuba emboozi nga tutaba nakwogera ku sayizi ye oba weetiye tunyumyamu tuba ba mikwana tunyumiza musuubiza PS aŋŋambye ayagala kukola kiri mu ssomero ndopedde abamutawaanya amangu ago abaagadde relationship jukira relationship tebiranga ku social media nze ebintu bya family yange ebintu ebiri personal sibipostinga sipostinga mukazi wange mbeera eyo kati balaba mukazi wa Coach Ricky balaba Grace kati nga abasinga mukazi wa Ricky engeri gyatukuba emiggo obutalya munene mutono afaanana atya Coach Ricky atwemesezza emmere mukazi wa alyaki afaanana ati Coach Ricky muntu wa fitness mukazi wa gym oba si wa gym eyo curiosity yaleetera abantu okumanya ani adetinga Ricky Grace agenda tekayo ebifaananyi Grace kyewankola siri kusonyiwa ebifaananyi ebyo tebyayonoona relationship ye walina ekiseera ekyo yafa
yafa wali toyina wewewozaako no nagezaako temwakola contract ya gundi banaye contract kintu kikulu tekyali kintu kikulu lwansonga nze nakitwala ng'ekintu ekyangu okitegeera nakitwala ng'ekintu ekya bulijjo binakozanya music coach okugenda mu vidiyo eyo nakitwala nga nkikolera ku friendship basis bantuukiridde ate bampa akasente oli brand anti ogwo guba mulimu munene I know kati maybe ebyo tulina kati okutunuulira mu nsobi ze tukola kozi omukazi omulaga bulazi contract n'omukazi yayogera namukwasa ne bamanager ne boogera lwakuba insecurity zammwe nnene insecurity zammwe ne contract ne bwe nandigibawadde era wandirowooziza kitegeera mulina ekigenda mu maaso ne kati nga tetunnatuuke bafulumya ebifaananyi bitambula bwe ŋŋamba okutambula bitambula ku ma TV ku ma radio ku social media handles zonna n'abantu abali top babidiscussingako I'm like I never expected you to blow this much badde man kigenda tambula yes naye si ku eno level kugamba byaddukira ku speed Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba tulina Ricky, Coach Ricky. Olunaku olwaleero mukyalidde bannange Ricky muzibu wa kufuna. Nanoonyeza Ricky okuva last year mu June. Kati onfunye. Kati tuwezezza omwaka nga nkunoonya. Mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribinga. Woba oli mupyanyiga akagambako ka subscribe beera nga otweyungako. Woba oli ku Facebook, ku Instagram oba ku X beera nga otufollowingako bulambalamba. Ricky nsanyusa okukulaba. Nsanyusa okukulaba okusinkana. Okusinkana. Nsanyusa okusinkana. N'okulaba era nsanyusa. Abaganda bagamba nakulaba ensanyuka. Ngenda kukulaba ensanyuka. Nzije n'abantu kubabuulira omuntu gw'esaaza afaanana ati. Abantu bagambe. Abantu bandumandabe. Abantu bavuma ku social media. Gwe lwaki totekamu filter? Sikyuka nga bonna ku social media bwenti bwema. Yeah. Sirina kyenkyusa. Era toli video yange njogera kusanga mu filter. Nga bwondaba bwenti bwema. Kyokka abasajja bano batekamu filter. Kati gwe kikolotya. Ndowooza oba ebigendero ebibateeka ku social media birala nange birala. Nze kigendera kyange kya omuntu kumpuliza kyekinvaamu. Sina kyendaga. Siraga mubiri, siraga kintu kyonna. Ate ng'ogwina. Muntu bw'oba olina omubiri olina okulaga ku mubiri. Kisinziira ndaga yaagwo. Ekigendera ku social media si kyakweraga, si kyakwenyiriza. Kyaku-interactinga n'abantu, kusomesa abantu, kuwabula abantu. Sina nsonga lwaki ate ndeeteeka mu filter. Mbuuza kuba tulaba ku HK Media. HK? Media. HK Media abatulaba mwenna amanya nze Coach Ricky. Mawanda Frederick gemanya amatuufu. Mawanda? Ni musajja mulangira, ni musajja wa Kabaka, neddira mpologoma. Erikola ssente lya social media lyonna lyemumanyi lya Coach Ricky ow'Embooko. Abali ku HK musubscribinge. Thank you. Banayi bagayi basubscribinge. Balowooza subscription ya ssente. Babiyitanga ebya Airtel. Kati nga bw'oli awo bw'otulaba genda bugenzi wali eri owuliriza oteekako buteezi nyigako bunyizaawo. Tewali kyovaako teekako. Ate oteekeko n'akadde nti yenna post ejja. Bebasooka okugimanya. Bwekiri. Banayi Ricky okoze. Nkoze? Ngezaako. I'm trying. Ate nga wajjanga asaaga. Wavaawa? No, najja n'ekigendererwa. Wavaawa? Navaawa. Navaawa ekibuuzo nga wabaddewo bangi bannange. Kibuuzo kiwanvu. Wavaawa. Wavaawa nojja n'otwekuba mu weddu. Kati kino kyonna kitandikira Kabalagala. Waliwo gye gye naliko. Covid yawo awedde. Covid mukuggwa nembeerako manager wa hotel emu. Kati mbeera manager omanyi nina obuzibu Hadija. Wasoma hotel management. Saabusoma. Bakuwabwe. Kati bwe nkugamba bwe nafuna omulimu ogwo ndowooza ensonga lwaki ndiwa. Kati mu biseera bya Covid kati ate buli kibuuzo kigenda kudda mabega neka nkikuwe mu biseera bya Covid bingi ebyabaawo story emu nagisharingako ne ku social media okwo buli bwe njogerako emmenya somba saagala nnyo giddako naye njiyitamu awo we nali mpangisa ntunzeewo nzize ewaka. Wali opangisa otunzeewo. Watunda opangisa. Si kutunda like enju bye nalimu
ebyali birimu we nali mpangisa byonna nabito goodwill okusasula rent w'omusajja kati nsiranidde ebunnamwaya muzeeyi alina stroke ate omulala mukulu wa muzeeyi gwe nali nzijanjaba yatufuddeko kati ndi waka ndi stranded ndi awo sibitegeera ebiseera ebyo byanyega nnyo mu kunyiga waliwo akafo ke twali tuterobbirakawe bunnamwaya ka mukwano gwange nengenda nembeereyo nga omanyi kye tukola kuzanya puulu kunyenyamu ku luddo tewali bwoyiya omanyi okuba nga oli mu mbeera nga tomanyi kaddako naye nga ekikuzaamu amaanyi kati nga mulyaki tulya waliwo ze twayitanga okulya amabanja ng'olya bba watumya emmere oba tennaggwawo kasita omulaba nga anoonya masowaani oyitira eno kisolaba nga anoonya masowaani oddamu musasula Friday ng'ozifunye ng'olina akatwalo k'ofunye so that's the life gye nali mbeeramu awo ebunnamwaya kugattirira ogattiridde tolina kaddako tewali kiriwo ewaka ebintu ebiriyo si birungi ebintu ebyo byammenya nnyo naye kati waliwo akafo akamu bakayita World Coffee kabaala kali mu industry area kabazungu wakategeere ya Vanessa ndoze ya Vanessa yavaawo kati nagenda ngayo waliwo Vanessa kati nga manyi okugenda eyo just okudduka ebunnamwaya just kubeerere n'opowa naye nga bw'ogenda olinamu akasanvu kakutwala tolina za kyakunywa tolina zikuzaayo just oyagala kubeerako eyo opowe obeere mu bbandi ekiro bwe ziwera onoonya gw'obuuza ani agenda erubaga ntwaleko life is too private. Kati ntuuka one time ngenda ku World Coffee nsangawo omusajja ali mu Spanish bamuyita Fernando atuuka ngamba Kanyama where do you train from yakwita Kanyama yali alina bamuyita Kizito abamanyi bali bamuyita Kizito nga yafuna n'erinnya ly'Oluganda nga akozeseza yali amazemu emyaka ng'ebiri mu Uganda mu Uganda so nga ali mu hotel management ebyo top level yakuyita na Kanyama ayita Kanyama how are you mugamba okay how are you oh Kanyama you look good Kanyama where do you work from ebiseera bino nalina ne dread zange wakuzako ne ku dread Hadija nali mubi life is so private I know so Fernando no ansembeza twogereziganya where do you work from mugamba nkolera bunnamwaya I would like to train with you ngate kizina buzibu tujja kukolamu zamanyi mu bintu bya fitness tujja kikuba wene nja kugaidinga muko tufoka ba mikwano olunaku olwo twesindikira ennamba ampe ennamba yakuba kubya ebifaananyi mukubya ebifaananyi abikubisa simu ye namugamba ebifaananyi obimpeereza ntwala ennamba ye yabikuweereza ku WhatsApp kitegeeza tewalina na iPhone nalinawo kakasimu kange ka Sony bali yali Sony Z1 ng'alina kusindika ku WhatsApp iPhone njijjeewa ntunze bya munju ate nkwata iPhone nina engoye nga 3 ntunze ku goodwill nali nsula wa mukadde kati nsula wa mukadde jjukire wa muzeeyi erigye gwe nali nzijanjaba yamala okufa ebintu ne bitabuka bangobye waka bantaddeko n'ogwa incest bagamba nina ovaawo nyinza okwebaka ne bannyinaze nenekyawa kitegeeza we waddadiwo wali wazaalibwawo kati owa muzeeyi si wala ne wajjajja kati muzeeyi waffe eri eyankuza oba tujjagamba omukuza tukuza ne kitaffe naye oli yatubaddemu ennyo yali anku waffe yatubeerako ennyo kati batandika okweraliikira ogenda tunda wano kitegeera era Hadija family nze ndabako ku social media family olina okwagala family Jevane Bulago dda wa family Hadija wanje family buli omu banaye akaba family Hadija story nagisharinga ku TikTok sana najiddamu bana ejiddemu wano kati wano tuli ku HK Media Hadija Kigozi Hadija family what happened Hadija tukikola bannange tunyumiza abafamily bajja kunkyawo olaba video emu yokka ya TikTok eyafuluma abantu bakutuuza mu family
naye bategeereza bizaabwe oba bantu alone ku police why bw'omusajja omukulu lwaki za family of course basigala bakadde bange so bwe bagamba nti bakwetaaga oba olina obbaayo n'ekyokulala lwaki waveewo abakadde bo n'ogenda eri mu bakuza so kati obanzireko mabega nash Adija kati emboozi tegenda kuggwa ombuuza tudda mabega kati olwo njagala onyumiza emboozi yonna obuuka ebintu okay kati Ricky alifo ngenda kuzza katone mabega abantu abakwekike bayinza okubuuza Ricky story etandikirawa Ricky ali photographer wali photographer photography nagigendamu ng'olwedde bya gym bimazemu ebbanga nava ku campus that was 2012 nga ntandise maliriza campus nkoze IT nakola ITS era mu programming ebyo database website ebyo design ndi mulungi nali mulungi kati practice yafa sibimanyi diploma kati mbimaze nga nakabimala nengende Jinja Health First jana soko funa omulimu gwa kati ngeyantwalayo mukwano gwange alaba Ricky bya gym obimanyi nengende Jinja olwokuba nti bino bya gym nali nesomeseza podcasts botabo bikingo bina idea nyingi ze nabyekola nga mbyagala okwekyusa omubiri gwange sabikola ku training nali nze ngambye wanyo bode ngabinyumira nga binyumira nonya nnyo njiza atya kwekyusa ndabye abasajja abanene ndabye abasajja abakyuse ebiseera ebyo nga ndi katono nnyo Adija efaananyi byange bedda biri ku TikTok okwo ndi katono nnyo I was weighing like 52 ate ebiseera ebyo nga ndi nnyo mu kibaala jukira campus najikubanga ndi DJ kati nga ndi mu kibaala omwenge guntwala ebiragala bintuttaawo kati nga njagala kwekyusa of course nga bintutte tuttaawo buntutte kati nga njagala mu kwekyusa kati nagenda ejjinja kwa first bakama bange ba Noldin ne bantuza ne bampa interview nali sibisomyewo twali ku interview abantu nga mukaaga nze nali sigenze funa certificate nga sibifunye overall knowledge je nali nina ku bye babuuza bamperawo omulimu that was my first job ngavudde ku campus nembeera trainer ejjinja akafokali opposite Lafters bakaita Health First gym nembeerayo ne training for a year and a half like 8 months nenvayo nenkomawo mukudda waneeno nga nkomawo bangambye osobola competing nga Mr Uganda omubiri gulabika bulungi va ku bino byenfaanana era ngamba abantu wali wazimba nnyo ndabika bulungi nnyo Adija nga banange ng'ozimbye nnyo banange nga nyirira awana oli bulungi kati gwe bino byogera byobondabo byogera kyolowooza wali nkugamba kyaliwo wali ng'empologoma Mr Uganda you have to be extremely big well looking very good what gwe gwombire gwe mwagala olw'ekigendererwa ekyo waba buli omu ali mu gym olw'ekigenderera kati nze maze okutraining eri ndabika bulungi bansomera mu jangu competing mu Kampala ngugenda n'ozimba oti natwambala buli ebirabika obulungi nga bitunyumira n'ebisambi byo bisala byonna weebisa efaananyi gyebiri oh my god ndabika bulungi nnyo so nzije eno competing Mr Uganda Mr Kampala Mr Jinja Mr Uganda na competing emirundi ebiri Mr Kampala emirundi ebiri but mu categories ezimu nawangula overall wamu nalabikako but I've never been crowned as Mr Uganda Mr Kampala so tutuka mu yo phase dukiro competing atolina kyakola aho tugenze ku University of Paint walina mukama wa Ruben yatusponsoringa mu kibuga Ruben agezaako tukwatirira yakuwayo obusente olonantwale Ruzira nkoze dukira mu ITS nali mulungi kati ntutenga mu data entrant data entrant ku PC era mu project says data entry nga tuli mulu nga ndi mulungi nnyo nakolera ku Camiotech Ruzira nga ndi mulungi nnyo data entry database management ezo nga ndi mulungi nemukolera for like aya kati awo biseera ebyo nvuddeyo ntandisa okwepangisiza mbatisa nenyingira mu photographer okuzaayi batuli mu photography COVID we yatusanga bintu nebyonooneka biseera binali nsula n'amagoma nsenguse nengende mutungo COVID nankwatira natambula okuva mutungo mpaka bunnamwayo ngolo bankubidde essimu kitawo ali Mengo stroke yamukubye batolina mu transport twali tetutambula biseera ebyo nga tetulinya buboda tulinya mu motoka mu COVID zali teziriwo mu COVID waliwo twalinga strict nga tolina wotambulira ng'ose otambula okuva ebunnamwayo n'otuuka mu kyalo natambula kuva mutungo si wala nnyo Adija abantu batambula si wala abalamazi bava yiri eri ku boda Adija babeera abalamazi kati nalamaga okuva mutungo paka bunnamwayo nali mulamazi nengo manye simu yajja kitawo ali Mengo afunye stroke alina stroke
twali Mmengo ne Koro nenvaayo nengende Bunnamwaya tuuke Bunnamwaya kwetegeka muzeeyi ali bubi netugenda mu ddwaliro twali mu ddwaliro ndowooza omwezi nga mulamba if I'm not mistaken oli eyo akasente of course bamuzeeyi abamu bakwatako naye era olina okusaasaanya beetaaga kino beetaaga kiri kati bwe tuvaayo ne tumuzza ewaka akyali mu mbeera y'emu of course yali recovery nzeemu okusinziira twamutwalira naye nga kikwetaagisa okubanga sponsoring funding nga muzeeyi nomulabirira jukira mu biseera bya photography mu ssente ziri awo sijja kugamba munafunamu ssente so tutuuke wa muzeeyi nga n'okuyiga twali tuyiga nalina mikwano gyange awo waliwo digma bamuyita Alan sawe nali ku UK Mall ne Agamosha akyali ku Zaayi banjigiriza olwo ntandise okukwata ebintu nga bino kamera otandise okubeera familia nazo bagamba genda okuba birthday ya Adija ne bakuwaayo 5 oddamu ate ku weekend ofuna gigi endala ne bakuwaayo 5 sente ozisaasaanya so lamu obulamu nga bwakugatta kati muzeeyi atuuka okulwala ka saving konna kyokka nga weerumyanga nnyo okutereka just ako ka saving kabula omulundi ogwo kyobulaga ebyensi bikyuka obala kira Katonda abala kirala kati muzeeyi tuba tukyamujjanjaba anko waffe oyo gwe twali tukula ennyo naye agenda afuna naye stroke afuna pressure wake eri genetical ensonga lwaki ku social media mbulira nnyo ebintu bya fitness ewaka nkirimu bamuzeeyi bonna famire ya taata bonna baja experience nzeeko bonna bwe nkugamba bonna nti senga wange taata wange anko gundi sobola bakumenya bonna kiri waka so nkirabyeko bamuzeeyi mbalabyeko tubakuliddemu oli bagambye oli yasanyaladde oludda oli pressure yamukubi ali ku ICU oli bamututte Bulaaya kumujjanjaba kino so nkikuze nkiraba olwa lifestyle gye balimu bantu bali busy bantu ba office bantu ba mirimu kati nze nkikuze era bwe mbanjogera ku fitness n'abantu okola dduyiro kiri passionate nnyo nkijja munda sikijja ku lubaawo nti bampadde certificate sikijja eno okuba oli personal trainer nkirabyeko ewaka kati muzeeyi aba akyalina stroke anko waffe afuna pressure yali embi nali nsula mu nnyumba y'emu naye ekisenge kyeri nze nsula mu kyene ebbali kati ekiro muwulira ayita nga pressure yamukubye tumuddusa erubaga kati olwo nkwasaganye ne muzeeyi oli ne anko wange naye n'asanyalala muzeeyi akyasanyaladde side era muzeeyi wange mpaka kati abamu abe Bunnamwaya bamumanyi stroke yamukuba yamukyusamu ku memory yakyankalanamu n'ebigambo asitamalinga n'omukono ogumu yagana memory egira netabukamu so the effects za cardio complications zonna bwe tuba twogera ku bino ebintu abamu bayinza okuba balowooza atugamba bugambi muzeeyi wange akiiseemu ba anko babe bakiiseemu naffe pressure olumu tugikuliddemu mulabyeko abantu abagibaddemu tojagaliza bonna bamuzeeyi so tutwala anko wange Rubaga twamalayo emyezi gyali 2 tumuzze ewaka ng'alinga ateredde naye of course side emu yakyankalana nga waali nkwatagana n'oli nenkwatagana n'ono olwo emyezi gitambudde Adija sirina mulimu sikola mbeera waka kujjanjaba bamuzeeyi bwe bali nga muyambagana kugezaako kukwatagana kugezaako kuyambagana of course neno anko nga waliwo abamuyamba abamuzeeyi baffe bintu bya joint effort awe kwatagana then unfortunately ebiseera bye nabayambira Adija nali njagalwa nga nze darling ewaka omwana abeereddewo bakitaabe omwana ajjanjabye bakitaabe omwana yeekerekereza emirimu najjanjaba bakitaabe ye nga banjagala Adija nga bandeetera ku byokulya olumu banfaako bakuba kasimu ne bambuuzaako Adija muzeeyi yafa anko waffe yafa olunaku lwe yafa Adija olunaku muzeeyi lwe yafa buli kimu ekikyuka buli kimu Adija life ne rotating nali njagalwa ewaka nze ddaali
batandika tetumusangawo tetumwagalawo tetwagala mulabawo agenda tunda eryawo oyo abadde ali nnyo kumpi ne bali bamuyita Uncle Rogers abadde nnyo ne Rogers ayinza otunda awo ayinza oba yambuulirako ku nyama eyali darling ewaka Adija nentuuka nga sirina wembeera Adija nali mu kasenge ntera okuwa story n'abantu era ebimu ku biŋŋumya neŋŋamba buli kimu kijja ttereera Adija muzeeyi yafa mu kisenge kye nalimu kuba yafiira mu kisenge stroke yamukubya mu kisenge kye era mu yafiira kati nze nali mu opposite side Adija nga neggalira omwo nempulira ebiri ebweru atolina maanyi gafuluma mwali mugeza ne mumuwa emmere wano akola ki wano muntu mukulu lwaki abatakola ebiseere kati awo nkuze kati wali eri bali bandabirira kati nkuze kyemuga tasobola vaawo n'afuna ekyokulya akola ki wano gena noonyo omulimu kyemuga tasobola vaawo n'agenda n'akola awo n'embeera bagikalubiriza kati kyasinga okunyiga ennyo lumu batuyita mu meeting saidi zaawo Seguko nga manyi oba bagenda tugamba ki batuyitaawo nalinako ku muto wange nabamwita Julius singa wafa tugamba tukizudde nga waliwo n'abantu abalandooza bali bakulu ba kkanisa eri emu eri awo Seguko waggulu kasozi nga bagamba tukizudde tokyasobola bbeera awo bakizudde bakoze okunoonyereza sisobola bbeera awo waliwo abaana abawala tebali seefu abaana abo abawala abali awo abatoobo abali awo abawala tebali seefu nga gwe omulenzi wooli gwe omulenzi eka yaliwo nze omukulu eyaliwo omulenzi Adija namenyeka engamba munsubirizaamu okwegatta ne baganda ba awo tutuuseewo ate naye babeera bakukyawadde nga ako wakyaliwo embaga awo nawo tutuuse kweri Adija nali mu ruumu eyo okumanya naggwamu essuubi Mukama nsonyiwe si kumalamu bantu ssuubi oba si kyogeza oba butamanya nazuukukanga ekiro nengenda ku TV kwalingako TV y'omusumba omu ali awo mu kibuga nga tugamba musabe mukwate ku TV Adija nga nfukamira nenkwata ku TV ng'oli desperate owulira obulumi nsobola okukitegeera ng'owulira obulumi Adija banaye ng'otuuse ku kusembayo Adija nga nfa nga ne bonkubira nongamba jangu osuleko wano mu kiraalo nva ewaka nengamba wampa emirembe nakutuka Adija nga nkwata passport nenjisa ku TV nenga Mukama nveewo ngende kukyeka ngende Dubai mbeera eyo ate abalokole bazzaamu amaanyi Adija namenyeka kati nga mbeera mu nju omwo nga banyinaffe beebase nenvayo nentuula mu ntebe jjukira anko wange nga tannafa nga tukwatagana nnyo era ebyo ebintu bya TV ebyekiro ebyamakyaki ye yabindeetera kati nga tubeera okwo nga yo nno tasaba nga just tubeera okwo kudiscussinga yali very open minded yalinga mukwano gwange nga tubeera okwo ne tudiscussinga abasumba ne tudiscussinga ebiriwo ezo political shows ezo yandeetera okwagala barometer ezo shows ez'enjawulo nga tubeera okwo ne tukuba ebirowoozo yali deep thinker nnyo era ng'omuntu asobola okwogera ekintu ne mu analyzing ne mubeera ku ekyo ne munyumya kati yandeetera embeera kati ng'ekiro mbeera okwo ne tulaba nendaba abasumba kati nga betwayogeranga edda ng'aliwo naye oyo mufere awalimbye awo mufere kati nga nze abiriko nga betugamba basumba bafere biki nga nze aliko nsaba ndatuuka nensaba nga ndaba bye baŋŋamba that was my only hope Adija nakutuka one time antu waffe yajja n'atula ku shedi yaffe wabweru ng'ababuuza mwali akyalimu akyabeera wano Adija was suicidal natuuka okuba njagala nveeyo natuuka nga njagala just nange nsooke neezikize nga ndaba buli omu ankyaye nga ndaba sikyalina mulamwa sikyalina gye ŋŋenda bonna baanko baffe bonna baani nga ndabira ddala nze kizibu nga nze kizibu nange ekyange naye mami wange yaliwo naŋŋamba vaayo eyo
komawe wakati nganze kinswaza okusula mu nju ya muzeeyi nakati ng'oyagala ogende gye batakwagala ng'olina ewammwe wali wali kumpi naye nga nze kinswaza omanyi abavubuka tulinamu eyo ego sikyasobola sula mu nju ya taata weweeka okitegeera nze kati nga kinyiiza ne muzeeyi naŋŋamba kakkana jangu osulemu nengenda nensula mu roomu ya mutabani wange nembeera nga ngisulamu nga bwenjiya nentandika okgenda ku jimu olweggulo kati nga bwemba ewawabaviira baafuna obuweerero tetuli wala kyenagambye enju ya muzeeyi teri wala nnyo neyeeno wagenda tewakomawo nga saagala nakumanya kiri eno bandeetamu obukyayi nakati olumu tulyogerako neweefuula akakkanye ne buli buddawo n'okirowooza muli kikuluma owulira obusungu owulira nga ekintu kikutulidde nenenvawo nengenda nembere wa muzeeyi kati awo nembeera nga ntandika ogenda mu kajimu kaffe bunnamwaya olweggulo nga ngendayo notrainingayo abantu basatu ne bakuwaayo akakaaga oba omutwalo nodde waka enkeera bwotyo ne bakuwaayo akakaaga 5 mutwalo nodde waka ngaotrainingira omuntu 10,000 akuwaayo nalina kakwano kawe bakaita kaswahila kekabeera nga kakola mu kibuga olumu kakuleetera ebyokulya nekajja n'ebyokulya netutula nekatandika okugumya mukwano gwawe yankansolinga nnyo yaliwo nnyo akijja kugwa kijja tereera kati awo time ne-evolvinga kati awo wentuukira wali ogenda ku hotel akusanda ebiseera ebyo nga nkyabeera waka oyiyiza kati ntandisa okgenda ku kabaala ako nasinkana oyo mu Spanish gayo oyo muspana ampita kanyama twekubiza ebifaananyi angulidde ebyokunywa aŋŋambye nja kujja tutraininga gyobeera aŋŋambye abeera kololo kati nze nga bw'omanyi abazungu manyi akufera ebyo mwogedde biwedde kitegeera wayita ennaku 2 tankubira olwokusatu nankubira kanyama can I come in the evening with train erinnya era lyali ankozesa kanyama can we come nakati ampita kanyama can I come with train in the evening mugamba jangu saalina byakukola jangu tutraininge avuga okuva ekkololo avuga okuva Ministry of Health emulago mpaka bunnamwaya ampe emitwalo 2 nga tumaze training ng'oludda ogikwatako ampadde emitwalo 2 emitwalo 2 ngo wakoma jjo ogikwatako mu ekyo ekiseera mitwalo egi 2 kutta emitwalo 2 aginkwasizza maze mu training ekitegeeza asobola okumpa ssente ng'obadde bakuwa 2 bali bampa 2,000 13,000 ng'omukwano gwa Swahili yayinza okukwata omutwalo n'agukuwa nakuleetera ebyokunywa kati ono ampadde emitwalo 2 egyawamu Hadija omanyi kyekitegeeza omanyi kyekitegeeza emitwalo 2 ng'ogikwata n'ogibalirako buli kimu bino bye twogera sidda 2,22 oba nga tumaze covid awo juzi si walayi ampadde ssente awo mukozesa bulungi addayo ogwokubiri ajja mukozesa addayo twamalanga wiiki weekend eddaka mpita ku Keke Hotel awo Entebbe angamba you can come through I'm going to Keke Hotel I'm going to meet some people antusa ngamba wasoma ki mugamba nakola ITS angamba kumanda ogenda tandika kukola mubuuza mulimu ki samubuuza angamba kumanda ogenda tandika okukola ogenda bba mu office yange I don't want you to be in gym all day yakusiima mugamba kale sawa kana samubuuza ssente samubuuza ki namugamba wendi oba kukiliininga oba kukola ki kyonna oba kukubanga tto oba just kutambulirako kasa yaŋŋamba waliwo omulimu namugamba Fernando wendi ntuuka ku mulimu aŋŋamba ogenda tutuulamu eyo office nali manyi oba mulimu teyaŋŋamba na mulimu gwe ngenda kukola tuuka ŋŋamba ogenda tutuuka mu office ekirungi ekyaliwo nagenda nyambadde bulungi ng'agenda ku mulimu era najjayo esaati yange yajja ento sagendera mu bivesti mu bitishirt nagenda ng'agenda ku mulimu of course sali clean nnyo ba smart nnyo naye era nali represented naŋŋamba ogenda tutuula awo nga ntuulawo nindandagire aŋŋamba weetaaga kyokkola mugamba kyonna kyonompa aŋŋamba ogenda kuba oddamu emails z'abantu ebya ITS mbimanyiiko mugamba naye ngenda kukozesa PC ekyeyiye ebeera busy aŋŋamba genda mu kibuga ofune laptop genda ki ku kizimbe ku Mutaasa ofune laptop ngenda kubira mukwano gwe bamwitalani ali awo ku Kizito
mugamba neetaaga laptop, omusajja agenda kungulira laptop. Olwo essanyu lingi, omusajja ampadde essuubi ngenda kukola. Ne laptop tosuubira nti so okufuna omuntu agulira. Hadija, nali sirina kyakulya oŋŋamba laptop biki byennyonnyola. Nali sirina kyakulya. Ate oŋŋamba kukwata laptop. Omusajja ampa emitwalo 80 ngamba genda ogule laptop. Ngenda nginoonya nkeera ngissaawo. Nyambadde bulungi. Ngampa login za company. Email zaabwe, social media zaabwe, nga ngamba gwe agenda okukulembera concierge team. Kati concierge team bebana aba front desk, abalaba reservations eza Airbnb, booking.com, biki, Expedia, nga ngamba ogenda kuba ogikulira. Atuwa guide. Simulagangako kipapula kyonna. Tamanyi buyigirize bwange buli awo bw'amaanyi. Nga ntandika okukola. Nkola buli kaseera mba ku pisi. Omanyi ndi mukozi Hadija, ekyo kyo. Mashallah. Omulimu gwonna, Hadija, omulimu gwonna. Dedicated. Bongamba nti Ricky ogenda bba Uber driver nja jivuga ennaku nnya aseebase. Nze kasita nesiba ku kintu ne ngamba nti kiri ngenda kikola. Tekisobola kuggwa. Sefuna mirembe nga tekinnaggwa. Ekyo kyo nkyemanyiiko. Omusajja natandika okusindika emails. Kumu. Reservations zitandise okweyongera, tandise okwikatolo ne email, corporate emails ezo. WhatsApp, hey. Omusajja atandise okunterezaamu engeri y'okuwandiika email, engeri bw'oba ogisindika woono, okitegeera. Tandise okuba corporate awo. Tandise nga ndaba emails z'abasajja abakulu, sajja ab'ebitiibwa zijja n'enziddamu. Natandika okufuna confidence. Concierge team, mangu awo concierge team anzigyeko. Angambye ogenda beera assistant manager. Sirina kipapula n'eki. Ebintu bigenda bikyuka mpola. Amala okunzija kuba assistant manager. Nga nkyali assistant manager, tufuna kagigi ka Kigambira Resort kali akuleka Embulo. Ka omu top general ali awo waggulu. Angamba ogenda kubeera head of marketing. Nga nkubeza eno n'ezeeno. Awo nenveewo waka nenfuna akayumba awo. Omusaala awo mwali mugwogeddeko. Olwo omusaala ampaza ayagadde nze saagala mmanya. Ekikulu kya byonna waali ndi mu kukola. Leero zinakuwadde ziri, luli akuwadde ziri, naye nga zonna zampa. Nali sizisuubira nze sibimanyi. Nali njagala ssente ebiseera ebyo. Oba ompadde 5 geego neyanziza nnyo weebale. Nsiimye. Nga kyekyo kyokka kyenjagala. Olwo ntandise okuba omukozi, ntandise kukola. Awo ntandise okuba ey'Ekigambira, ntandise okuba eyahumula. Eno neeno ngatta, ntandise okufuna akasente awo. Mangu omusajja agenze. Yasooka n'agenda ogwasooka. Nangamba gwagenda obba manager. Mugamba ngenda kukwasaganya ntya bano abantu. Nangamba ogenda bakulembera ky'obadde okola ky'olina okukola. Ngenda kukubeera emabega. Ebyo byonna kuzzaayo katono. Lumu nali mu kisenge. Nga mpeddemu amaanyi omwaka kalumu ke nalimu owa muzeeyi. Lumu nakuba ekirayiro Hadija. Nangamba Katonda Mukama mpaayo omukisa. Ekyo nakimusaba. Namuga nsabayo omukisa gumu gwokka. Namugamba mpaayo omukisa gumu. Era namusuubiza. Namugamba olimpa omukisa ngenda yamba abantu. Ekyo kyali kisuubizo kyange. Namugamba Mukama mpaayo omukisa. Nziriramu omulundi gumu gwokka. Nsabye oyo omulundi gumu sigenda gwonoona. Boli gumpa ngenda kukola kye nsobola okuyamba abantu. Kati ngeri byonna ekyokuyamba nkijja kuba nti nze okubanga abawange tebasobola kunnyamba. Abewaffe nangamba naye waliwo omuntu ayinza okuba nga yeetaaga obuyambi bwange. Omukisa mulungi Fernando yannyamba n'ansitula. Kati olwo ntandise okukola eno nkola. Omulundi gwange salary gye nasooka okufuna kuwumula twagirirawo mu Kiyembe Bunnamwaya ne bakyali bange. Tugisaasaanyaawo ng'essanyu linziti mutandise okupangisa Hadija. Ewaka nvuddewo ntandise okuloka. Awo ndaba kati wengenda. Awo wonna mu Kiyembe n'ensaasaanya ayagalayo ekyebiri omutwala. Awo ntandise okuba spenda. Nkomyewo. Big spender. Obudde bwaludde obubuuze bakubuuza Ricky nga tokyalabikako nga tetukyakanyeenya. Bagamba bankwata. Ku hotelo bankutte. Olaba excuse gyempa. Ku hotelo bankutte. Mbadde bizemuuko ku Saturday mbaddeko safari mbaddeyo Kigambira. Bikyuse. Tokyawa eri excuse mbadde neebase. Aku hotelo mbadde ne bakama bange. Ate nga bamumanyi ejjukira ajjanga ku gym. Kati nga bajja ku gym bamumanyi Kizito. Yali musajja mukyamufu nnyo wa Luganda. Kati nga bagamba badde n'Ekizito ku hotelo bankutte. Kati nga bakimanyi nkwatagana n'Abazungu.
status erinye muzeyi naye atandise kati okufuna essanyu osobola omuyambayoko osobola omuddizayo kano ne kano fuuse manager omusajja atuuka ddayo mukuddayo takomawo angamba Ricky running ekifo ekyo ngezaako kisika myezi n'emyezi olwokuba nti support ye yali teriiwo sente olwo ezange ze ngenda okufuna zitandika zikyankalana sente zitandika okugwa sente zitandisa okukkirira sente zange olumu sizifuna bosi taliiwo okitegeera ne bikyankalana nentuuka nga mmanja ebbanga ddene nentuula olwo ate nenzira ku zero abadde atandise osituka kati ate nenzirayo naye this time around siddirayo ddala nenaye obusente bwekyapangisa pangisa akayumbako ka 25 nayo kakasente akatonotono ate noono nga bwe yaddayo so mweyo class era tekali kabi saba tekali kabi nali mpangisa kasingo lw'omu kange ewa ebunamwayo pangisa 15 obugenda mukasisira ewa mu 2022 nali nsula mu room egi naye nga nnungiko studio room kanabiro kali awo yiiya so agenda mukuddayo yasooka nansupportinga yo emyezi ng'ebiri olwategedde ebiriwo nansupportinga yo kunaatuuka nakakkana nentandika okusoma kati awo ntandika photography awo oyiriba ogattagatta n'obiddamu notandika photography awo oli mukudda wali eri nezaayi oli mukudi agamba oshika kyakaliwo olwokubakubamu nk'obugiigi nga wanene omulimu teguliyo gadgets mwezo sente ze wali okoze sirina gadgeti wagenda mu bali eri bakwano olwo nga be bakuyambayambako be bakwatakwatamuko ku zaayi nobeerabeerawo naye mba ndi waka omusajja ne mugamba oyo kennyini mukama wange Fernando kyobulawo ye yannunula ye malayika wange kali ye twasalabeerayo n'omuntu gwayogerako ye tolaba nti olumundu awo okumwogerako nengezaawo nemukwera muga Fernando kijjukire nti nkwagala wanyamba gwe wansitula ekyo nkimujjukiza ate naye akimanyi olwo meseji yasembeyo okumpa nangamba buli kimu ekibaawo I gave you my word era manyi Hadija tolaba nti ebintu bitabuse tanti esawa eno osobola okwejjaakamu nga sinaamu yadde 10 nkimanyi bwe bitabuke nnyo nenayo Fernando simutawaanya simumalako byonna bwe bitabukamuuko nina gwe ninayo ekyo kyo nkimanyi bino byonna tubikola Ricky FM eyinza okubaayo bwe buli kya Katonda n'asalawo n'engwa waliyo omuntu annina Fernando gyali abaayo kati Fernando ntuuka ewaka mugamba naye sikyakola emyezi gisusa nangamba naye otraininga bulungi kijja kita nti tolina mulimu mu gym kankubire mukwano gwange akubira mukwano gwange ku Spanish consulate bali bamuyitaani linnya nderabidde ngendayo antuukira anteeka ku gym emwe Kabalagala bya referral mumanya akola bulungi ngendawo sajja mpa omulimu anteeka ku test nagambye enkola nakuba gym y'omusajja wakola gym kino ekintu nkirimu nga nkyewulira nga nkyagala Hadija gym yonna njirimu nga njagala nayingira mu gym y'omusajja Kabalagala kyova tosobola kulwana na muntu ng'ekintu akikola akijja ku mutima kiba kizibu love eba eva within intentions zino zimatalenga omuntu tusobola okuba nga ffenna Hadija tulina business gye turaninga ne ffenna tulina ebigendera byanjawulo tulina ensonga zanjawulo lwaki turaninga eyo business era business eyo gwe nsobola ogisucceedinga mu gwe neekulema okitegeera abamu bayinza okugamba nedda olumu kiva kumbalirira nedda ne bwemanga embalirira nnungi ebigendererwa nga tolina laavu eri ya kintu kyokkola nga tolina laavu ya business tolina laavu y'ekyo kintu kyokola ogenda tuuka motivation efe papasi efe kati nze ntuuka Kabalagala njikuba eyatandikira ku salala entuuka njagala kwetongola olwo njagala ova ebunnamwaya tandisa olingirizaamu mu nnyumba aweero kuli kati ndaba ntandisa ofuna kasente olwo ntandisa ofuna ba-client awo njagala kati kuvaamu ku advancinga olwo ntandisa n'ofuna ebiwawaatiro bagamba njagala sula ebunnamwaya nk'oyo sulayo nk'oyo sula ebunnamwaya wala
yali asula mu kalumu akawansi njagala kati noonyayo okolumu nnene funayo kenyumba ennene tandisa funa sente tandisa funa baclient bakuwa sente kati tuuke kabalagala nkola. Of course I'm very productive. Gym esiimye abantu mbatambuza awo ntandikira TikTok. Mu gym ye kabalagala. Awo otandikira TikTok. Kati ekigenda kya TikTok. Kulaba ku Instagram ati. Kati Instagram eyo. Nze gye nasooka ate nze okulaba. Kati nga nkyali ku hotel. Nga nkyali ku hotel nteekayo bino ebyaffe. Omanyi ng'omuntu atandise ku platform empya. Teekateekayo ko bufaananyi oli wano. Kati ku TikTok nako nali nteekako bi challenge beddanga era ku TikTok yange page nge yatandika mu maaso. Boda no scrollingira ddala emabega. Nga nkyalina dread ntudde mu office awo ndi mu office awo nkola. Kati TikTok yange eto nengolooza nera abantu bameka. Wayina bantu. Nga 200 bentandika nabo olwo. Nenga njimazeeko ebbanga nenga nteekayo ebintu bya kuzina. Naye lumu mba nekyali wa bamuyita Sharif ali awo Nsambya akozesa Sharif Furniture. Oyo mukama wange bangamba njagala kalango. Omumanyi? Is my friend too. Kati oyo ne bangamba nkwagala kati. Ogendera. Kirungi nnyo okuba n'abantu abakukkiririzaamu. Fernando yampa push. Nate wabirawo okuba n'emikwano nga gikukkiririzaamu. Osobola okuba ne idea neefara surrounding gy'olina. Lw'abantu b'olimu. Hadija osobola okugenda n'ogamba omuntu nedda naye omanyi njagala tandikawo ka boutique wali ndabawo opportunity. Emikwano egyetali positive. Hadija sente zo genda zirya balaba the negative side of it. Sente zo singa ozoononera bwereere. Kifo kutunda bbaagi ezo singa sente ezo zitadde mu kyalo n'olima tabigenda yitamu. Gwe tolaba nti bonna babikoze bifudde. Gye lwaki ezo sente okitegeera ayinza n'okugamba ezo sente sooka ozimpoleze nzikozese. Ate nga gye mikwano egyo emingi. Omanye emikwano gyo tegyagala nnyo muntu nga oyagala kubaawukamu buli bw'olinnyamu eddaala balaba obaawukanamu. Of course kati abeebunnamwayera batuka ne banyiiga tokyalina budde bwaffe weefudde owakabi. Naye nga amazima gali nti buli levo gy'otuukamu enneeyisa ekyukamu enneekwatayo ekyukamu obudde engeri gy'obukozesa bugenda kyukamu boobeera nabo bakyuka. Naye kati emikwano egyo gye tuba nagyo in most cases gye gitusuula oba gitussaayo gituwanika. Kati nze nafuna Sharif ndi kabalagala ku gym. Sharif yali atraininga gym guy. Gym bro. Olwo ndi coach ku gym azze naye akolemu. Olwo ebiseera ebyo nga nkuba ebyuma ne Sharif akuba ebyuma tulina vibe. Nze omanyi ndi vibrant. Nze nina vibe mu gym. Ng'awo Sharif amanyi Oluganda ng'aroogera. Sharif nga w'amaanyi. Sharif nga amanyi Oluganda nga muwuliziganya. Kati ate my boss ng'atimpinga yoko. Ng'akutimpinga. Kulekeramu akasente. Nga my boss top. Kati ntuuka mugamba Sharif. Ne wano baclient nina bangi. Baclient abamu sikyabawa attention emala. Abamu bacomplaininga. Bagenda badroppinga off. Nalina enamba y'abantu nga 25 ku meta. Naye nga bagenda bakkirira olw'ensonga maybe bakusanga okozesa Hadija oli tafunye attention emala. Ne mugamba naye watya. Nentandika basomeseza ku ssimu. Nentandika okubanga mbagamba ku ssimu. Sharif teyambuuza. Era Sharif papa gy'oli. Oyo ye one day guy. Top. Buli lunaku top. Oyo ye mulina wano. Sharif papa mugamba. He's a very calm guy. Positive guy. Kati Sharif gogendo gamba Sharif njagala akawumbi week ejja. Tolaba nti tulinamu yadde omutwalo. Agenda kugamba kisoboka kanoonye. Akawumbi kanoonya ayinza n'okugamba Ricky nina gwe mmanyi ayinza okuwa akawumbi. Apika. Ali positive. Nnyo. Era olaba success ye. Esawa eno kati ndowooza yasinga showroom ya furniture. Omanyi ko kiva. Nakoma omulaba nga agaziiza waggulu. Kati waggulu yateekayo. Era stock aleeta birungi. Mindset ye yanjawulo. Ya kizungu nnyo. Sharif wa kizungu nnyo mindset ye. Ya kizungu kitu. Tasobola kugamba kintu kibi. Ate abona akola ekibi ajja kireeta mu ngeri ennungi. Kati nze bwe namugamba naye Sharif nkubanja KFC yange nze ani abanja KFC. Obusonga butono ku Sharif. Mubanja KFC. Sharif ono Hadija mwe KFC onankola ku nze nsobola okukolako my boss n'andaba.
Yinza okubeera KFC nali nasaba ya mwaka. Ekyo kya nkugambye. Kati nze mba naye wano ku kiddo sobola mugamba Adija nasose ne mukolako omwaka awo. Mwangu nnyo abakuteekako. So Sharifu bwe namugamba idea y'okugenda ku TikTok teyambuuza ogenda kikola otya, teyambuuza otya oba ki. Yangambira olwekitandika TikTok yange yasooka yali iPhone ya Sharifu. Yali alina iPhone 14 yennyini. 14 oba 13 Pro. 13 Pro bwe mba seerabidde ng'erina ekifaananyi olwo cinematic sigirabanga ku simu lwampadde cinematic. 13 Angamba Ricky kola ngenda ntandika okurehasinga omanyi nali neetya nze nina anxiety. Nze neetya nze ndi shy. Kati waguma otya? Nze ndi shy. Paka na kati okyali? Nnyo. Adija talaba nti neekaza tuyinza okuba twogerako n'ebigambo nti era waaba abantu oba dressing. Nsobola okuba dressing naye anxiety nina nnene. Nze mbadde simanyi. Ndi shy nnyo. Wow. Nnyo. Naye Sharifu yangamba tandika. Sharifu yampa iPhone yasooka nenkola video awo naginsharingira nenjiteekayo. Kati nabula waawe ennaku zaalinga 2. Kati waliwo omukozi omu gwe nali nkola naye Kabalagala nangamba nina bu sound rappel sobola okuwa ne tusomesa. Kati naye naabumpa ne tukwatayo skit naye yanyambako videos nga 2 neteekayo. Kati nga Sharifu bwajja sooka ne mujjako essimu nengenda mu studio nenkwatayo nensomesa 5 days challenge nensomesa. Kati nga ebigendererwa mu kyo oyo ali ewaka atasobodde kujja ku gym asobola okukolera ewaka andabe nabikoleranga abo bonna batasobodde kundaba koza abantu ba client ku gym bampakanga nnyo uliko olina information nyingi uliko otendeka bulungi kati nengamba lwaki sobola byogerako Hadija mu myezi age ng'oli wano ndi mitwalo 2 ekiki mitwalo 2 ejaba follower nga si kyebaka olwo yali akolera content ku gym olwo ndi newaka nalina akayumba ke nafunawo mu Kiwempe nalwawo nnyo mu Kiwempe kansanga kati mwe nali mbeera mu garage y'omukazi gye napangisa ng'erabika bulungi akatereeza naye nga garage nembeera omwo nga mwembeera alowooza oli mwana wa waka kumba opangisa garage weebale nnyo naye nga n'omukyala yampita muyita mami yantwalanga mwana yanyambako kati nga nkolera content ewaka nenkola content ku gym content ewaka nga buli kimu nkyogerako naye nga ngezaako kuyamba bantu nze saakyogerako nga mmanyi nti munaye basobola okunsasula saakyogera nako nga ndowooza munaye kinanviiramu wali tomanyi kinaavaamu kino nze nakolanga content wali tomanyi nti nogenda vaamu brand ey'amaanyi naye nakola content myezi nga 3 ng'abantu bantu nga bakusharing nga twogera ku lyenvu nze nga nyumira kusharinga nga abantu comment bagamba nabigezaako nange omusawo yabiŋŋamba ne mmanya ndi ku kituufu ebiseera ebyo tewaliwo yali akikola mu Uganda tewaliwo content oyo nga bakocha abasinga bakola nnyo bino ebintu kola olubuto booti bw'oba oyagala nsanga ku gym eri kati nze nga ekisooka nga siranga gym nze nga situndda program situndda kintu kyonna just mpaayo buwi content oyo abantu ne bajagala Hadija abantu bajagala ne bayiika bangi ku gym ne bayiika nenga mu mukyala nsaba kwetongola sagala kuba ku salary badde nsaba kubanga nkolerawo sessions zange nanyiga alaba bagenda mutwala bagenda kututwalako ne tulabukaawo nenvaayo nagenda ku gym endala horsepower era naye eri muyenga nayo nenkolerayo kati eyo nagendayo nga ndi neekozesa olwo neetongodde Hadija we natandikira ofuna ku ssente netukuweereza zi message ku Instagram nga tozira awo ndi busy ngofuse wakabinjejeje Hadija ngamba ki trendings nange obanga kulabawa Las Vegas wali ebbonga wakolerayoko yes wali ochali wange webale nnyo kati ate ebiseera bye nakolerayo anko wange oba muzinyi kati essaawa eno yayinayo classes mwera gerinya azinira Rema bamuyita slider ayinayo class nasooka labago ku Las Vegas anti nange ndi jimu azunga mu buli jimu leero mulabe eri leero nina gye nkulabyeko ku stars naye naye azunga which is a good thing ekyosako ku environment kituufu naye nkula ku Instagram sindiko obumessage ko kiki oliko jimu kikujjeeyo nga munoonya nga ndi ku market jukira ku Meta ene Kabalagala
buli client nali mujjako emitwalo 10 omwezi omukozesa buli client nengenda horsepower nga bannoonya client nga mujjako emitwalo aga nensigala nga obudde banneetaaga bungi of course nze ngamba ezange ez'okukola ne basigala nga bayiika nembagamba njagala 2 mwegi tewali avaako nembagamba njagala emitwalo aga basusse obungi nentuuka horsepower nenvaako nengenda kwa Afropark nemagamba oba tolina 5 ndeka awo nazungira muyenga olwo ntandise okukula kati olwo nkula content atandise okujja obulango bujja ntandise ofunayoko obuntuntu obugigi bwange bwebbali magamba oba tolina 5 wabula sooka ondeke ne bajja nga bangi essaawa eno personal training ndeka aka nga toliiko nti ate gym ate luli kati ogenda zikyusa namu kati ate kwa Afropark $300 of course abeberu bampera mu $1 I have online sessions adije obadde omanyi ni musajja muna omanyi mugamba bakanyama tebalina ssente naye naawe bakanyama jesi abantu be bacho mwatumanyiza bakanyama tebalina ssente tebakola ssente adija bakanyama just abantu be bakyogera mwenna mukyogera bakanyama tebaba na ssente bakanyama tebalina adija tugenda kukola ssente kati fa bagenda okuba example tosobola okuba kanyama osobola okuba mu gym nogifula business nekula kati nva ku Afropark tutuukawo ndi busy ebya relationship bintwala bintwala buli kimu kikutwala inga niremu ssente zizabirira omuntu obadde ki nina ssente zisibisa enviiri awo tuyitewo mangu awo tuweseewo mangu TikTok love issues bazaagala nnyo tutemewo kati ntuuka ku Afropark nkoze ku bantu bangi mbadde nambula abantu bangi baclients bange baleesi bareferring abantu bangi transformations nyingi awo nagwira ku mwana Joel mbani ku Afropark kiro ngenda okukera ku macha notifications nina Joel ono omunene kati nkera ku macha nina nakera yali page yani yali ya YouTube wasoka mase amasa wakakati wasoka ne Joel masoka Joel masa wakakati masa wako hamzi wako ham kati ntoka ku macha nchali ku Afropark nkera ku macha TikTok yange floodinze tags mentions namba chi ngendo zike Coach Ricky jango yambono mwana Coach Ricky labono mwana Coach Ricky jango labono ngabamba mbode shaming abamba kola chi Hadija champisa bubi nenko takitinga gaye yakola video eyo ku YouTube namugamba mwana onabeerawa nangamba mwana namujeno namugamba nyamuvunanyizibwako mama we nefuna namba ya mama we nemukubira nemugamba personally nsobola labono omwana kose kino kyenzikirizamu Hadija tele mugejo gutagenda ekyo nchikirizamu unless it gets to that extreme level kwa extreme level kugenda kujjako kuna dysfunctions endala nekuba ne of course omwana yali obese nekyensinga okukkiririzaamu lifestyle change eno ekyusa omuntu regardless of the medication genetics hormones and buli kimu with assistance of exercise and a very good lifestyle you can transform you might not make it to 100% joyagala but you're going to transform kati ntuukiro mama w'omwana bangamba tujja muleeta Joel nze muyita nga nkwasizza ekisa ndaba omwana alemadde omwana tali bulungi teyeyagala kozi nze ntuuka omuyita definitely of course oli mu environment ekubullyinga oyagala okwa isolating toyagala kusocializinga okitegeera stress ennene ogenda kumaliriza olidde junk ono noonya ebyokulya ebyo bikucomfortinga so okakkana olinamuuko ebikutawaanya ng'omuntu hormone mu physique yo mu mental state yo kati nze mpita n'omwana ajja ku Afropark mukujja ku Afropark nze nali nsubira Joel agenda okubanga munnaye munyiivu bagenda oleeta omwana bana nga Joel alina tunyumya
of course si vibe na buli omu kuba abantu yali abatya ngera akugamba ko yali ampita uncle anti wamugira wa welcoming with happiness so engeri gye na welcoming ndoza bali bamanyi bagenda mutwala mu gym nga atiddeyo tamanyi kigenda baayo kati nze engeri gye na welcoming like a human being netunyumya netuwaya. I've dealt with kids before by the abantu ku TikTok bo balaba era abantu abamu bamanyi gamba ne balaba serious coach balaba coach omukambwe coach w'emboko omukambwe ne Ricky muntu mukakamu nyo I can witness Ricky muntu omanyi nti nze ngenda kujja mu buli mbeera nze sirinaako mbundi eri mbusimanya njogera n'abano bannayenze njagala okulivinga obulamu. I'm very free. Kati ntuuka ne Joel tunyumya tukuba emboozi nga tutaba nakwogera ku sayizi ye oba weetiye tunyumyamu tuba ba mikwana tunyumiza musuubiza PS angambye ayagala kukola kiri mu ssomero andoopedde abamutawaanya amangu ago andoopedde bimwe ndoza bulijjo yali ayagala n'okwogerako n'omuntu naye nga talina bwagamba webale nnyo nze Samuel talowooza nti munene namwe talowooza nti yoke jangu tubeeko kye tukola mpola ndi mukwano gwe tukole Joel tetukwatagana netutandika okukola my account blew up kati nze napostinga Joel nga bwe nani postinze omuntu omulala nze sapostinga Joel nti munaba omuntu omunene koze already ku YouTube bali bamulabye ku TikTok bamulabye kati nze nali njagala kulaga Joel era tuyinza otutambula bwe tuti tutambule bwe tuti walina omwana ali bwati osobola omuyamba bwoti osobola omukansolinga bwati osobola omuddiza bwoti abantu ne baagala post za Joel abantu bamwagala abantu Joel bamwagala nnyo n'atuuka nga trendinga mu Africa yonna ng'omulaba ku mawulire gali of course Joel yali ali mu ku YouTube awo bakola ka clip kamu Joel ku TikTok yange ya blowing up buli wamu ngera manyo ku coach I'm famous yali ampita uncle I'm famous Uncle Ricky, I'm very famous. Uncle Ricky, everyone knows me. Kati yenga achirabira ko yo level. Ne yatenga abantu ku stations ezenjawulo ku ma radio, ku ma TV, ku ba reporter ba mawulire, mu Africa abantu nga bandieminga abantu ne basindikira message abantu abakulu abanene nga bonna bamuchiyalinga, bonna bamuwagira. Ne surprisingly Joel nali nayo weeks 3 zokka. Era abantu abasinga kati nazemo mu postinga, abantu abasinga baddawo ne bagamba. Joel wamalira obudde. Eya project ya kulema tebatamanyi nti Joel saweza naye mwezi ate mwezi weeks 3 zenali naye ate nekyokulala toyinza genda mujimu abantu kyebatamanyi for just a month nosalirawo kati akisobola kibanyonyola olwensonga ni mindset yaffe y'Abafirika tubadde tetukkiriza mu gym tetukkiriza mu transformation ya gym tumanyidde ngenda nywa kiri mu weeks 2 I know very very impatient twagala nnyo quick fix kati abantu bamanyi kati abantu bamanyi ngenda nywa majani mu weeks 2 ansobola okunywa kino nengene manju mu week emu kati bakkiriza mweno slow transformation Joel naye weeks 3 ate nezo weeks 3 transforming Joel got energetic he gained his confidence langa kugamba but ne mikwano gya mu class nga musanyufu nyata nsoko regaininga mental stability yatandika okubeera ngatanisa okuba musanyufu Joel nga amanyi n'okunkubira mami abadde okundeeta but we come in nkubira mama kamulete so he loved the process ne muletera okwagala gym ezimu episodes mwaziraba nga asumagira nga bemugamba naseka kataddayo nazirabira nayesekerera so we bonded with Joel ne tuva ku cha weight loss ne tufoka family nga mulaba Joel olumu katate gym nga nzagisasula ngalina okujja tenze nensasula kati ebintu ebimu tebamanya so other people ne bapicking interest ne bamuyamba kawo ne bamukwatirako it was an interesting story then olwamaliriza ofisi ya Buganda we mama n'abagereka ne bamuyita ne bagamba bagenda muyamba ebyavaayo ndowooza sigenda byogera kuno naye ebyavaayo Joel n'abeereeyo ne bamusuula eyo nasaddamu Joel lwansonga saddamu mulaba bamusaako obukwakkulizo taddamu labikira eno taddamu kuba na bano olw'ebintu byabwe maybe okitegeera ebintu obitegeera ebyo kafunding kaze ebiki ebyo bitandisa kati ebyatandikanga Joel nti mukwano gwaye ne bigenda mu balooya ate talina mumutwala eno
ate bw'ona omukozesa eno ajja beera bwati ogitegeera tujja kukubira so ne tutuukanga kitambula bwe kityo mpola mpola naye kasita wamuwa foundation so ne bamutwala ebulange era mwatulaba ne muhanding over ne bagamba bagenda muyamba kusijjo nakaddamu omulaba then nembeerawo awo ku Afro Park mpola mpola nenvayo nenzira ku Hams gye mbadde nkola omukulu Yasin yampita nembeerayo Haji Yasin nembeerayo netukola badde ne team nene nempita ne Mase we yajjira kati ate Mase ye namunoonya bunoonya ebiseera bye Mase ng'ali mu kuzina Mase ne mugana naye Mase weefeeko it's not healthy kati ate bambi mukazi wattu ndowooza naye already yali akyetaaga because bwe nayogera naye ate naŋŋamba challenges zaayitamu kati bano abantu bo batunuulidde Mase ako gaddi ne waliwo ebimu bya overcomings era byateredde byatabagamba era naye bezitagenda kubagamba besides mental state ne physically Mase era bwe muna having interview naye ajja bagamba alinamuko issues ezimu atasobola bagamba ate ze tusobodde okutreatinga tusobodde okuyitamu but regardless Mase twava ku 172 ndoza nvuddeyo nga ali 159 that's nice nga twakasalako katono Mase regaining ne confidence ye from 172 to 50 abadde amisinga 20 kilos ozimanya abadde amisinga nga n'omwaka 20 kilos ziso ate nga tubadde tunaweza mwaka ne kati obuzibu tuliwo ng'omulabo omwezi ogumutazze omwezi omulala nagamba abadde mulwadde nagamba badde ayiriba ate nga kitegerekeka because as much as akola gym na buli kimu ayagala okusala weight alina okwebezaawo sayinza okugamba weeks 2 talabiseeko weeks 3 omwezi ne gugwa nagamba mbadde njiya olina omutegeera so naye era tugeze okukola tukozation ebadde ekyali wansi neera ng'akyakola confidence ye yajja Mase mwamulaba mwenna alimu eproni kati ayambala bayiko olubuto ne lutambula naye ng'ali okkalaba asazeeko afunye amaanyi confidence ye esobola okulaga akwambala bayika yagifuna ayambala jumpsuit ku birthday ye yangamba coach simanyi bwe nkwebaza okimanyi nsobola okwambala jumpsuit waliyo jumpsuit entuuka yali tagirina kati yafuna jumpsuit emutuuka so jamunoonyaako but we're doing good mpaka bwe nvudde ku Hams nenzije ne Kajjansi ku MA abeno nabo batwelokamenze gym nga bogiraba ndowooza yesinga yesi gyogerera tuseewo ne ngamba waaw wetuli wena yagadde Coach Ricky wano watusanga kati wano wetuli that's the story waliwo ekibuuzo kyolina very interesting ntyano kubuuzaga buzo nyinza okwonoona emboozi it's okay osobola obuuza ebibuuzo nkimanyi ogenda kumbuuza togeza n'ombuuza ebya Grace Hadija saga ya Grace kambe kubuuzeeko bafans bo betaaga okumanya ekituufu kozi tewafuna budde bubyogerako ebintu ebyo mulina engeri gye mwatubuzaabuzaamu awo ne mubifundikira so Grace Remy chali wange just your friend she's my good friend not good friend she's my friend I wouldn't say good friend because okumumeetinga yali gig yali gig so mbande ku Ham manager wa sax band if I'm not mistaken Montereze moko go Manchester manager nantukira nangamba Coach Ricky o trendinga tubadde tukwagala obereko mu video yaffe nga Vixen I'm like yo naye ngamba dendo dokola Vixen ebyo nabikola kwa okimanyi nali model na modola abo bakayi ba Joram bakimanyi bulungi nga Ricky era mu videos nyingi zendabikiddemu abamu bazimanyi eza nantaje eza babafana eza abaali nyingi so bantukira bangamba coach asobola okuba Vixen yantukire yekanga talina sorry oludem entertainment industry kize kikunoonya so antukia teyajja na Grace yangamba nina omuyimbi wange yajja yekka mugamba kale muyimbi kiruyimba lukwatagana ku kikuba sagala kubeera Vixen mu luyimba luli weird already ekifana kiyinza dutta okitegeera ngamba nedda it's a love song lulungi n'alumpa nendiwulirizaamu nagamba waliwo omuwala ono yaluyimba artist wange ngezaako mukwatako biki namugamba kale tekina buzibu tujja kukola newayitawo ennaku netuconfirminga netukola outfits nza okumeetinga Grace ogusooka ku event nga tushooting ku lunaku nga tushooting meeting Grace for the first time omuyimbi temwasoka ne mweraba no era manager nze gwe nali ndaba kati ye Grace yali andaba naye mulabira ku social media nenga we've never contacted ourselves sina number talina number yange
twelaba bwelabe so musinga namulaba ku shooting and by then I was actually in a relationship kati omukyala no mu meeting nasoka kutwala mukyala ku airport maze okutwala omukyala ku airport kuba omukyala si wawan teyali wawan eyali omukyala teyali wawan maze omutwala ku airport ngina meeting Grace ku shoot yali somewhere wa sajja ku Ntebe Road akafo kali awo munda kirabidde erinnya kali awo munda so meeting Grace is a viber chill girl netuwaya netubuilding netunyumya ebibozi nengo ezimu nazitumizaawo nga bateseewo kaseti akala director nenzitumizaawo netukwata video neggwa kati nga mukawaayi mukatamu jukira bansasula semba nsasula bambi sente ziwerako nera manager yaŋŋamba otuyambeko promoting oluyimba lwaffe kisege namaga ati kirina buzibu terwatambula lwansonga saga yalukavalinga kati nzijja mwadda nnyo ku nze ne Remy ku relationship ne muva ku luyimba I think strategy eyo ndowooza manager I think it was okay naye twaji planning bubi yagira ya promoting nnyo brands zamu okusinga oluyimba lwa Grace I guess so tutuuka wayisa ebbanga baŋŋamba ebifaananyi tugenda bita ebifaananyi ebyo bita waliyo event yali kusala amarodi yaba DJ manager ngamba Grace agenda posting ebifaananyi ebyo twasooka na bita mbabimpa ambaga ate kirina buzibu ebifaananyi tebyesitaza si bibi tebina we bigenda kunkoseza Grace posting ebifaananyi whoa I'm a love guy bwangamba posing enja kuwa ekyo kyoyagala so twaposing ne Grace nga bwe kirina okuba because it was directed to be that way fananyi bya blowing up watuka kasakoro nange nakera ku kitanda kyange kuyisaamu mwampisaamu kati ebifaananyi bitambula abagadde relationship jukira relationship tebiranga ku social media nze ebintu bya family yange ebintu ebiri personal sibipostinga sipostinga mukazi wange mbeera eyo kati balaba mukazi wa Coach Ricky balaba Grace kati nga abasinga mukazi wa Ricky engeri gyatukuba emiggo hotalya munene mutono afaanana atya Coach Ricky atwemesezza emmere mukazi waali aki afaanana ati Coach Ricky muntu wa fitness mukazi wa gym abasi wa gym eyo curiosity yaleetera abantu okumanya ani adetinga Ricky Grace agenda tekayo ebifaananyi Grace kyewankola siri kusonyiwa ebifaananyi ebyo tebyayonona relationship yeri wayina ekiseera ekyo yafa wali toyina wewewozaako no nagezaako temwakola contract ya gundi banaye contract kintu kikulu tekyali kintu kikulu lwansonga nze nakitwala ng'ekintu ekyangu okitegeera nakitwala ng'ekintu ekya bulijjo binakozanya music coach okugenda mu video eyo nakitwala nga nkikolera ku friendship basis bantuukiridde ate bampa akasente oli brand anti ogukuba mulimu munene I know kati maybe ebyo tulina kati okutunuulira mu nsobi zetukola kozi omukazi omulaga bulazi contract no omukazi yayogera namukwasa ne bamanager ne boogera lwakuba insecurity zammwe nnene insecurity zammwe ne contract ne bwe nandigibawadde era wandirowooza kitegeera mulina ekigenda mu maaso ne kati nga tetunnatuuke bafulumya ebifaananyi bitambula bwe ŋŋamba okutambula bitambula ku ma TV ku ma radio ku social media handles zonna n'abantu abali top babidiscussingako I'm like I never expected you to blow this much badde manchi kigenda tambula yes naye si kweno level nnyo kati nekugirako criticism biki love na buli kimu kati nze okukyongerako kozi kyali kiteekeddwa okuba nti nina okwa response kati nze kumakya nkubira Grace mga ebifaananyi nga bitambudde manager musanyufu mga ebifaananyi bitambudde oluyimba tetunnatambula ebifaananyi bitambudde kati abantu bafokasinga nnyo ku relationship okusinga oluyimba nga nange nina okwa response kati nenkwata video kumakya obimanyi ebintu bya live bo trending nga gwasinga views nga naye nkola live
mugamba Grace ani yetumikiriza okujjayo ani yakutumye lwaki wejjayo lwaki weteekayo olowooza sobola postinga bakazi bange sina nsonga lwaki nkukweka ani yakutumye okweteekayo simanyi olina pressure y'abakazi abula koro twali tugenda wala wakoze bulungi okwepostinga bonna bayiika weegaana otya gwafaanana bw'atyo gwalina ebigulu bwe bityo gw'omwavu bw'otyo gw'omubi bw'otyo tewali bano tebabisobola gw'omwavu gw'omubi gwafaanana bw'otyo kati nno nze banvuma nze nkyali loki ekitegeera manyi tutambulira ku peesi manager agamba ekyo kitambula oluyimba olwo balufulumya Grace aluleeta nga responsible kuba mu video omuwala neesibako nze ndi mufumbo okitegeera mu video ne mu luyimba omuwala ndi mufumbo ayagala neesibako nze simuwa budde obudde mbu abakazi balala kati ayagala okwereeta claiminga nti ndi wuwe okitegeera kati nga newaneno mu kukizanya bwe kyali ne bayiika ne bavuma kati ne relationship yange etabuka pressure neba nyingi so olwokuba bino abantu beboogera pressure mu relationship olwo muwala gwe nali ndating ebiseera ebyo naye atandise okujja abantu banvuma abantu ba famire yange beebuuza ebigenda mu maaso abantu bambuuza ki ekigenda mu maaso lwaki olina abo abawala biki ebyo byokola simanya oyagala oyo omuwala lwaki omukazi omwagala lwaki onnimba ngezaako munnyonnyola ati fast yeefula akitegeera alinga akitegeera naye kigaana ne tuddamu eyo ssaako yamunnyonnyola n'ategeera n'ansindikira abantu ne bagamba naye luno luyimba bino ebintu biri ki bino ebintu just to be planning social media lwakuba nti Ricky ovuddeyo bakuwadde attention nnene naye tewali nnyo kiriwo nze Grace simumanyi simwagalangako Grace tetulinawo kintu kyonna kyali kibaddewo naye omuwala yagaana okitegeera era kyekyatuvaako no breaking ng'akyalemeddeko nnyo yagala Grace yansibako Grace mukazi wattu nno nga mbeera ne muwane namba ya Grace nemugamba yogera nabo yogera ne manager nga bw'oba owulira nga omanyi nze seesiba ku muntu osanga kyali kirungi omanyi siri mulungi mu relationship nange sennyonnyolako mu relationship nze zinzibuwalira You have to style up relationship change kikulu. Kwani? Mu bulamu. Kwani? Mu bulamu. Kwani? Mu bulamu oba bwani oba ba president oba bwani. Hadija. Kikulu. Nali munaku nga sina yadde 10 nga sali mu relationship. Mazima. Kati muva mu relationship entwala omutima. Ayi. Relationship egenda kunyumira. Omutima kati gwakaluba. Nze nennyonnyoleko. Bana Eric at some point like I just turn back kugwa bugumula. Nali mulaawo. Esa weno singa siri mu ggwanga kuba ne visa yange yafuluma omukyala yankolako visa neba njirina. Namugamba genda eri twayawukana. Ricky. Anna omutima mukalubo bwego. Nnyo. Bwe njagala nnyo. Naye mbako ne boundary nga bwe nkugamba. Ani annina. Ani akuyina. Tuli kwa Chike Media. Tuwulire. Chike Media nziza okwanjula eri mukyala wange. Ng'omwesunze nnyo. Tuwulire. Mwagala loga mwana wattu. Sipostinga mukyala ebyo byalulala. Laira. Inze? Omanyi kyo bandi single. Bannaye tosobola kubeera single. How come? Nza n'okunyiigira nze. Kati guno gwonna omubiri ogwekolera. Nina gukolera. Olina ogukola. Ate mulina ekintu ekyo. Mulina ekintu kye mulowooza. Nti omulenzi agenda mu gym n'akola omubiri. Agukolera sanyusa bakazi. Si bakazi naye ogukola so that omubiri ogwo gukola ki? Omubiri ogwo gulina okubeera appreciated. By? Yeah, by somebody. Not by somebody's, but by somebody. I have my gym bros appreciating omulimu gwenkola, omubiri gwenina. I have my friends appreciating omubiri gwenina. I myself, I appreciate my body. Ebyo byawano kwogera kubiri ebirala. Nina yagunyiga massage. Azimba. Tachikola diji. Onagera bakozesa ensobi. Adija. Chemeraze yagala owulira obulamu awe butambulira. Relationships ziri mu nnyo sijja kulimba. Siri nnyo.
naye bwe nakuzina abasajja nga tebali nnyo mu relationship mwazizibuwaza Hadija mwazibuwazamuko relationships zino nga mmwe mulinamuko ka standard ke muwanise ate nga mulimba nnyo ate nga mwerimba abakazi mbalengenda kozesa ekigambo ekibi bankube abakazi abatalina mbalengenda gamba abakazi abanaku abakazi abatalinamu ayagala akulaga embulevo yeeri wano naye nga amazima alimba just ekifaananyi ayagala koppa kya ku social media bano olaba abawana abali ku TikTok zatasobola nakwachivinga abawala essaawa zino relationship bagifudde nnyo nti business ate nga amazima matuufu bo tebalina bwekigamba nti business kuba ne business naye ereeta amazima gali nti tebakomyawo tewali kye baleeta kati nekizibuwalira omulenzi atandika olowoozaamu kati Hadija edda relationship zaali nnyo okonga oyagala omuntu n'otuula n'oyiya ebigambo ebimukwana n'omutwalako mu kaddeeti oyagala omuweeyooko obumuli omuwala wakakati omutwalira ekimuli anti kati ekimuli kyakyuka sikyabikoola kyaki kya ssente kati awulavu weyafiira kati kitegeeza Hadija nange nsobola okutunuulira omuwala neneepimapimamu katonda agenda kundiyako kamu kitundu mutwala nkakuwa nenkutwala nenkwesonyiwa bannange n'onnumya omutima sinakulumya tokomyawo ate mutima gukulumira ki eggoma nkye kitegeeza omuntu okutwala n'atakomawo kya ssente mutaddewo ssente naye ngenda kukozesa ssente ntunamuko omuwala n'omutunamu n'omanyi ono waataano nedda ewaabwe tebali rich future agyagalawo anti ayagala kukulira munaku judda munaku akulidde munaku zinange nina abewaffe Hadija nze kati ndeka abewaffe gwentereze future yo nga nawe okulidde munaku bebaffe kati nina mmange ntegeera nina mikwano gyange bensobola obba nabo gwe nkulekerera Hadija nkwate ku future yo which is okay bwe nfuna omuwala nga tusobola okukola family omuwala azza okukola family interest ze zawukanamu Hadija okiwulira oyo gwe njogerako omuwala azza okukola family agenda sanyukira date omuwala azza okukola family bona mutwalako oko n'omugulirayo obugatto agenda busanyo n'ekimuli tolaba nti akamuli ogambye ebimuli tebikyali bya bikoola akakamuli k'ebikoola omuwala wa family kagenda musanyusa anti era kaba mixed naye omuwala kabeera mixed nga kalimu roses ne sente mwonoonye ekintu kino mwonoonye ekintu kino Hadija ate Hadija ebintu bino gye bigenda ngenda kugamba ebintu bino gye biraga talaba nti ennaku zino bagasimanya love transaction egenda fuukira ddala transaction nga tusooka teesa naye nze oli omuwala oli ali serious ku family oyo batono nnyo oba nawamukisa nnyo Hadija kino nkigamba ku saidi ya boy child omunoonya abawala abali serious n'abawala abakazi abali nnyo naye bazibu omanyi lwaki ababuulirira amaka be bangi ku TikTok bakugamba nga botalina fukamirira musajja ssaawa eno omusajja tomukkiriza gena atakuwadde kameeza 10 ye lwaki obeera n'enviiri bwe zityo vaayo omusajja agenda kubonyaabonya nti ne bonaasongamu omukazi oba ne bonanenya omukazi alinayo okowa ku TikTok amubuulirira oyadduse misiini kati awe tutambulira abawala tebakyalina TikTok nabo si bafumbo okitegeera kati abaana tebakyalina bababuulirira waka tebakyalina agenda mmoto za mugamba omanyi ne mama wo nno bamukubyemu oko oluyi olumu yakola ensobi omanyi kitawo nno naye yasulayooko ne bamuggalirayoko naye yetondera maama we tebagenda kuga nti maama we yanoba kitawo n'agenda n'amukima ebyo tebiriiyo yensonga lwaki kati ffe omuwala n'ogeza onoba Hadija nti ogenzeeko okwokunobamuuko olunaku tatukyakima bawala bannange kati eyo ogw'omugigi nga tonkimye banenze kamabulire waka ugenda next bedroom awo for like a week then you go back to your bedroom the next week kati abasingle room abatalina mixed bedroom in a couch wakimanyi basula asobola okusulayo okumala omwezi muntebe amaka gafudde bwe gati ali ku TikTok scrolling alaba senga amubuulirira omusajja akomawo atya ssaawa 4 n'atamanya nti Ricky agenda va mu gym ssaawa 7 kati nze sirina maka owewange alaba TikTok alaba senga wa ku TikTok ali mumugamba oyo omusajja abeera atya nga tannaba kusibya nviiri oba otya ne growth mu nviiri
ekyo nekikutabuka sente zisobola kwesibya mbiri once in a while you are a waste jakoze batawaanya kweka nkubulire Ricky omukazi bwaba tasobola kwesibisa mbiri once in a while ng'omusajja tanamuwa sente nga tasobola kwesibisa mbiri tagenda kwesibisa mbiri olw'ensonga banne bamugambye owanga akyose enviiri buli wiiki kitegeeza agenda kubeera ugly for a week ng'omusajja tanamuwa sente atagenda beerawo agenda nno baba agenda nnoonya amusibisa enviiri competition nnene nnyo mbawala ate olaba Adija ku social media okwo nze ndaba abaana ba social media n'enfenseko nkwagalamu party 2 party 4 party 6 Adija abaana ba social media mbatunuulira n'enseka bannaye abaana bayiiya obulamu abaana babe Hadija abaana bayiiya obulamu balaga obulamu obutaliiyo era nze ntera okugamba abaana social media bwoba ogitwala nti eri serious nnyo mpozi ng'ogikoleddeko kuyiga bizinensi ebyo bwe bityo ate ne bizinensi ennaku zino etandise nayo kyuka bizinensi kasi efuusa ya showbiz ani alinamuko gypsum ani alinamu ettala eddungi kati competition naye esuuse ne bizinensi edda ng'abantu babeera okwo ne babuulira bizinensi kuliko abantu abalungi ku TikTok ababuulira naye abaana basinga chobola akatusanga wentebe nga bagamba za mitwala 5 notukayo ne bagamba za milioni 2 Adija olaba Snapchat z'abaana nga postinze ka cocktail kati gwe nobeera ku pressure banenze ngenda koddimu ekyo ekifo nze boyfriend wange atwala koddiawo bannaye Adija olaba abavubuka apostinga namba empya ne wayita omwezi wapostinga namba endala emmotoka bazisikeeza abavubuka abavubuka bakyusa ebifo balaba mu apartment era ali mweno luli ali mweri ava mweno bamubanje emyezi 7 nadda mweri bamubanje ena abaana bayiiya balaga obulamu butali social media erina ekintu kyeraga no olaba of course kitegerekeka kati abaana buli omuntu ayagala kubeera nga ali left out bamanyi bona Hadija bona postinga Ricky bona postinga ataddewo ka Range Rover validation ye erina gye baleetera okulira obulungi bagenda mu kongs like zigenda banyingi okitegeera zigenda banyingi wano oba ofafagana ne yakewa katelyako okitegeera kati social media erina maanyi getadde mu baana katatenze of course naffe nawe tuvugamu olumu naye nze situukayo kati nze wenvugira speed nga ndaba maybe business wise ku kya brand nze social media mazima gali nti njesindikisa kati nze mabegakaawo mbaddeko mu shadow ban for like 2 months ngentawanyamu era nga tetambula TikTok yawe ngentawaanya kati nze yo pressure gye nnina naye pressure gye nnina sigirinako nti kyali wange aguze eki bannaaye banneera bakyapostinze no kati nze nninamuko omukisa Hadija ndi musajja munaku nate nfunye opportunities nyingi funyeko opportunity nengamba nti esawa eno bwe mba ngambye nti Hadija nkubire engalo ez'amaanyi bwe ngamba nti njagala muko ka tiketi akafuluma Hadija nsobola okukafuna bwe ngamba nti njagala kgendako okowa neno mpumule Hadija nsobola oyiriba neŋŋenda Katonda mpadde omukisa ogwo kati sigitwalanga nti munnaye ngikozesa eri abavubuka omupostinge ng'ali eno posting entiraga eno sente zange akaunti yange ezikire nga ngenze Zanzibar akaunti yange ezikire nedda ekiyinza okuntwala Zanzibar oba ekiyinza okuntwala ewantu wonna kyekiri ekyensobola okuyigayo kikyenyinza okujjayo client weno mbasika ntya ntunuulira ntya collaborations ne bakooki beeno ntunuulira okuexpandinga nembo nze ngende ntule wali eri mbalage ngende mu balande temoweeti sigamba mbu bibi kuba waliyo content gwabakolera ssente aba lifestyle nayo gyali nenze sobola kuddako eyo pressure anti abamu bakikola mu bubi kirimu pressure nyingi nga si kye bali abo betwogerako at the end of the day Adija ogenda kudda ewaka okabe reality ekekinge in banaye nga toyina na za kikomando okitegeera nga bafollower toyina follower gwenza kubironga ejejala ennumu so social media amanyi mangi gonoonya obufumbo bungi ate no tekirimba wala bokka ne mu balenzi mulimuuka abalenzi abo namuuka abalenzi bemmanyi nga yesu aleetera boy child okuba strong ali masukilini ekimala naye ate ak'obuntu tebakeerabira kozi bwe weegulumiza ennyo era nawe obufumbo bufa
so olina okukakkanamuuko n'omiitinga munno. So social media eno kusaidia abalenzi n'abawala relationship zigenda kukolidinga nnyo lw'amagezi. Of course tukyalaba ku maziga ku social media ate nga waliwo possibility esobola kubanga relationship tuzikuuma nate kati tezikyalina privacy. Kati olaba breakups mbo bazikolera waliwo ekintu ekineewuunyisa mu muntu napostinga na batuvuze social media mugisusizzaamu omukazi abeera yakola ebikyamubambi mbunagenda napostinga va ku breakup party munateekayo notice onotifyinga baani munze ne gundi twetadde onotifyinga nedda bano abantu bayinza okuba bali bano abantu bakivuzeemuuko speed adija abantu balowoozezza nnyo nti bitukwatako nnyo nedda Adija tusobola okuba tuli mu relationship wane ne Ricky netambula nnyo abantu ne bajagala nnyo tekikulowoozesa nti bagirimu nnyo bamuda breaking up emyezi ebiri tewali agenda nagirowoozaako nti mwaliwo ngenda kuwa waliwo eno kapa ey'abaana abawalabu ani oyo gayi ye Khalid tolaba nti abantu bonna bana eviews ali nyingi abantu ne Salima abantu bajagala esawe nani ajogerako kati bano abantu mu relationship batulowoozesezza nti munaye relationship etambulira nnyo ku bantu balina obutotegeeza nga muzadde muli lubuto mu breakinze nadda tekyetaagisa. That's too much. Social media bere social media omuntu ogenda postinga eri akulaba ku side eri tamanyi na lwaki wa postinze yagenda laba video asobola okukozesa kyayagala oba okulayikinga oba okuvuma oba obutajagala kati tomuwa right eyo okitegeera tomuwa right eyo nedda tekyetaagisa. I think it's just too much kasuseemu ate abazungu we baawukanira ng'oggyako ba celebrities bano abantu abalivinga life yaabwe baba ne limit kyova olaba nti abantu balina ba social media handle basfilteringa biki bye bateekayo ne waneeno n'ateekayo mbu I officially break up with Adija. Bannange paka we muliire emmere paka ye Moses Sowan ekintu ekyo waliwo celebrity yakitukola wane ekyo buli bwe nkirowoozaako how am I concerned? Okay kale mu breakings munnange yaba content yaliwo essaawa there's so much content Adija. I think just TikTok bapolishingemwe betereze sirina right ebalagira naye just nga tonna postinga kintu kirowoozeeko indepth kyesaba okirowooze oli gwe nkipostinga kimukwatirako wa fine agenda kuwa likes naye kyekiddako social media mubeeko ne limit nze ngenda kuwa ekyokulabirako Kasuku banne y'omu ku ba social media babadde abangi nga tubamanyi mukyala we twamulaba ku mukolo ate laba ekyaggwa nze mukyala wa Kasuku simulaba mpozi ng'amwogeddeko kati omulaba gw'omulabako omukyala si bintu bye kati ati social handles zazikozesa kupostinga waaka what work kyo Kasuku viber buli kimu agenda kyogera kati waba akikomya waka we wavayo nera naye kyogamba Kasuku bateekayo family tafuna likes era asobola ozifuna okubedda Kasuku tapostinga family kyekyo that's how it should be sigamba nti opostinga family kibi ate no baseleb basobola n'obbaayo nga talina muntu naye lwafunye omuntu n'amwagala n'agamba kamulagaala abeerawo ekisukka nze ndowooza mbalubanga si lugambo lw'abapaparazi abeerawo ebimu byeweesirikira kwegamba kale nze kyengamba relationships zaabwe bazikeeping private kubanga social media erina toxic baba okitegeera enajeyo gyo spreading anene nnyo abantu tusiisikinze nnyo validation baagala bamanye Hadija yaleese Range Rover bagala bamanye Hadija yate Hadija bannaye yaplaninze omukolo gwa kawumbi validation nene nnyo abantu gye basiikinga etagatta. I would say social media because of course togenda biwala naye gwabipostinze soko lowoozeemuuko nze nga posting relationship zange nze nga sigana babipostinga naye nze ndaba kati Hadija omulaga relationship but omwishingako na happy birthday si ku social media I will do it WhatsApp yange ate nno naye nga kuwali asobola okubbako ku social media
nga kwali nga naye alina following nene ne wabeerawo we tugamba kino tekigenda mu bantu kino tekyetagisa kale nze abafumba bali married officials balinaako buzibu nakyo still cause ogenda bipostinga ng'oli married naye omanye obwongo buno buli influenced Hadija osobola obba ne relationship nobeera ne mukazi wo nga temwepostinga buli kimu kiri smooth n'omupostinze otandika owulira gundi yamulya nange come on don't talk about those things katonda jukira babadde tebabimanyi ne lwomutaddeyo ogenda laba nga mwe mulina mikwano gyo omala mupostinga n'omanya ne mukwano gwange okitegeera kati ogenda tandika omulaba obulala ogenda tandika okwedistancinga gyali mubadde bulungi omutuufu tojja mufuna kati mmanyako omukoma na buli kimu ne bweba bizinesi wabeerawo obusembyeyo maanyi abannayuganda baagala bibi obusembyeyo bw'otubuulidde maanyi nnyo naye kati baclients bo bazeriki kankusibule ananyongerayo ka party 20 nga twogera ku ki tetusobola bula kyetwogerako munsange kajja nsindiko fitness gym wano wenyini wetubadde ne Kigozi social handles zo ziri zitya bonna bazimanyi social handles zo ziri zitya ku video kweno kwenyini ku TikTok edagisa search bege na berawo wansa nza setaga kwennyonnyolako naye bannaye Ricky ate nno naawe abantu babuulire ko respectfully nyongera okujjukiza boy child yali eyo bino bye bambuuza simanya bakusanga wa social media zo social handles zo tezeetaagisa kola nnyo be impactful and you don't have to introduce yourself bajja kunoonya nali mu kaluumu nga ndi suicidal but it's nice. No, I'm not proud, of course. I'm a very humble guy. No, I'm a very humble guy. Ndi mu kusaaga mbadde okugamba mu lumu eringa ndi suicidal tewali yali ambuuza social media zange kati sawa nomanyi lwaki ombuuza social media lwebyo byenkoze kati omuntu yenna ali last message to my homeboys bro wekkiririzeemu buli kimu kisoboka tewali kitasoboka natuulanga nga mbeera ku mmeeza nga wano waliwo Haji Hamisi ne Haji Yasin ne munyumya natuukako okwo ku mmeeza nga tunyumyako okwo ne Mzee Kirumira tuddeko okwo n'abagagga ab'enjawulo nno nannyini kifo kino bankubira ssimu tutuula ne tudisikasinga naye omanyi gye nava mukuba siinamu yadde eki so wekkirize buli craft ate nze okuzimba tuuka wano okutambula okuva ebunamwayo okutuuka somewhere nava mutungo yali ya covid nga nina otambula kati wekkiririzemu boy child buli kimu kigenda soboka ate essuubi kintu kikulu buli bwobaamuko ne ka hope leero tolugenda kya ng'okikubye na buli bw'obeera ng'okikola buli lunaku lugenda kukya nkukakasa lugenda kukya kigenda kuba sobolamu ne ka hope ako mu buli kyokola tewali kyogenda kukola nga kiri smooth lwita okutuuka waneno nga tunyumya wano ku n'abagagga nga nine ku interview eno mbulokinze bakocha bawera 10 nga buli omu akugamba tekisoboka weefuula omugezi lwaki gwe weefudde omugezi lwaki oli w'amaanyi lwaki weefuula asobola bijja kukulema abalala bagezezzaako bonna bagenda bbaawo buli omu agenda kukugamba otaddewo ka bizinesi ko ka botiiki abalala bibalemye lwaki oleeta emigugu emifu bro gwe bw'oba olina vision bw'oba olina ekintu ky'olaba kyosaamuuko katono bo kye batakola okole ekituufu bagenda kukunotisinga bw'oba oli musomesa somesaamuuko katono mu ngeri y'enjawulo bw'oba oli mulimi kyosaamuuko ku nnima bw'oba oli musawo funamuuko engeri approach ey'enjawulo etali tradition abantu gye bamanyidde etali ya buli muntu bw'oba oli coach kyosaamuuko ku approach bw'oba oli kigozi interview ebeeremuko ya njawulo people will notice a difference and you'll attract the attention gye weetaaga ne bw'obeera nga weekuumidde ennyo mu bintu biri ordinary banno bakwagala otambulaawo nawe otambulidde awo otya criticism
otya backlash eva mu bantu oyagala wekumirawo nga bulijjo abantu ba bulijjo ogenda sigala wa bulijjo ogenda sigala mu embeera ate enjala bwekuluma aba social media tebajja kuleetera mmere so wekkiririzeemu buli kimu kigenda kyuka n'ekirala ekintu kyensinga okugamba abantu babeere kind kigoze obuntu bulamu buno n'ekisa mu mutima bukudrawinga ku bantu b'olina okuba nabo energy omanyi tutambulira mu energy that energy gwe gy'oreflectinga be bantu b'ogenda ofuna arrogance kakkanamuko teweefula amanyi mu buli w'obeera wabeera wakusinga okumanya olaba nti coach Ricky w'amaanyi waliwo ansinga okumanya buli w'olibeera mu position emu waliwo akusingako so be humble be kind Haji Yasin alina ekintu kyeyanjigiriza buli muntu ali mu bwetaavu ng'osobola omuyambako okwo baako ky'omukolera ekyo kintu nkikozesa ate yali promise yange nga nsaba Katonda chance yange esembayo mugamba mpa second chance ngenda yamu katadija buli kimu olaba abantu abali mu majimu abamu nze abatwale free of charge abantu abamu tebasasula olaba bineno deeds ez'enjawulo zino charities and all this sizikola nti Ricky bragging Ricky buli bwokola charity kigozi wagenda bayo omuntu alina the same energy gogenda bondinga naye agambe nange ndinayo ka charity kano tusobola okukwatagana and these are the people you need to associate with buli bw'olibeera humble nobeera approachable abantu abagenda okuyigiriza bagenda kujja ne buli bwewegulumiza ennyo buli bwewefuula nti gwe oli ku top n'abantu bewandiyigiddemu tebagenda kukusemberera so let's be humble be kind obulamu bugenda kwanguwa tobuzibuwaza bw'oba olina gwesobola okugabana naye wekakkanye n'omuntu wa wansi bw'abazze wekakkanyeko omuwulirize sebigamba mbu kuzzaamu maanyi kino nkugamba reality ojja kugamba ali motivational speaker nkugamba byenkozesezza okutuuka wano birungi ebigambo byo kati oyagala nkwekredi nze kindness ino yentuusizza wano birungi imagine Fernando singa ku bbaala eryo namulaga ezzalawo ne mulaga ndi top toyina kyongamba kasajja ka Spanish nsobola okuvimba abavubuka bamuno sebo tebalina muyadde 10 naye nga bavimba bannange kigoza abaana abavubuka bavimba muno naye nga singa omanya nga tebalina ate abantu abasinga okuba ne ssente abantu abasinga okuba ne knowledge abantu abalina status eya waggulu bakakamu era buli bwolaba omulenzi nga yeteekayo manya wa yakabifuna excitement yemuvuga kituufu nnyo bana yerikisibula abantu tubadde ku HK Media mwebale nnyo omukisa gwe mumpadde madde ne Hadija it's been fun okunyumyamu engagement kansubire mulina kyemugenda oyigamu ate nammwe munjigirizeeyo mu comment section munjigirizeeyo kibadde kyasanyu okuba nammwe teweerabira ku subscribinga n'akaddaako kanyige HK Media egenda kubeekuleetera abantu bangi ab'enjawulo tosubwa interviews nga zino. All right, thank you so much. Mwebale subscribing nze Hadija Kigozi tubadde ne Coach Ricky olunaku lwaleero dduka misinde ku channel ya Hadija Kigozi subscribing ku TikTok kwetuli ku mitimbagano egy'enjawulo ku Facebook, Instagram wonna ogenda kubeera otusangawo. Neyanza nnyo bakwano. Assalamu alaikum.